الحمد لله ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، amatenda amajjuvuga Allah subhanahu wa ta'ala yekka nyini buyinza omukyusakyusa w'embeera Allah nga bw'aba yagadde, yeesigaliza obufuzi era buli kyonna Allah yakirina mu mikono gye. Tumusaba Allah okusaasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu, eddiini entuufu mu maaso ge busiraamu. inna addiina inda Allahi al-Islaam, eddiini emanyikiddwa eri Allah bwe busiraamu. Fatamassaku bihi, bakubiriza okubeera nga tubwenywezaako okutuuka eri Allah nga Allah atujjulidde ku busiraamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, okufa tekujjanga gye tuli okujjako nga tuli basiraamu. Bakubiriza nga nange neekubiriza okutya omutonzi Allah, kubanga gyali eri obuddiro. Naye tulongose emirimu gyaffe, ate era twenenye nnyo buli kiseera, kubanga tetumanyi okufa kutusanga ddi. Naye sifuba nnyo okulaba nga weenenya, tufube nnyo twenenye eri Allah. Fala nadiri mata ta'tina almaniya, teri amanyi okufa kutujjira ddi, ate nga kujja kutujjira abamu bagtatan, kutukwata offside, kibwatukira. Obadde tosuubira kufa, Allah akutwale. Ffe nga tulwadde, ffe nga tugudde ku accident, buli kiseera twerinde tudde eri Allah twenenye. Omusomo gwaffe gwe tuliko tutambulira mu asbab uququl walidaini, ensonga ezireetera abaana okujeemera bazadde baabwe. Tuzze twogera ebintu bingi ebivaako lwaki abaana bajeemera bazadde baabwe, naye nga tetunnabagenda ku nsonga ezo. Buli omu amanyi ekitiibwa Allah kye yateeka mu muzadde. Allah talina we yajjira ku muzadde ekitiibwa, ne bw'abeera nga mushiriku yamusigaliza ekitiibwa kye eky'obuzadde. N'agamba Allah, wa in jahadaka ala an tushirika bi, senga obeera ne bazadde bo ne bakukako okukola shiriki gyendi, fala tuti'huma, togeza n'obagondera ku nsonga eyo. Naye Allah n'asigaza ekitiibwa kyabwe n'agamba nti wasahibuhuma fi dduniya ma'rufa, ebisigadde ebyensi ebitali mu shiriki bayise bulungi. Ekitegeeza Allah teyajja muzadde n'amugjako ekitiibwa olw'okuba mushiriku. Bw'abanga Allah yalekera omuzadde ekitiibwa kye eky'obuzadde wadde si musiraamu, ate butya ku muzaddewo nga musiraamu n'obeera nga omuyisa bubi, n'otamulabirira, n'omuvvoola, n'ovuma, n'okuba, n'ojereegerera, ekitiibwa ky'omuzadde kya waggulu baganda bange abasiraamu. Nabbi yateeka okwesiima, Allah n'akakasa nti okwesiima kwaffe ku dduniya ne ku akhira kuli mu kusiima kw'abazadde. Ridha Allah fi ridha alwalidain, okusiima kwa Allah kuli mu kusiima kw'abakadde abo ababiri abakuzaala. Wa sakhatillah, era obusungu bwa Allah fi sakhti alwalidain,
kuli mu kunyiga kwa bazadde abatuzaala. Tubawulirizenga, tufengayo okumanya obulamu bwabwe bwe buyimiridde, tubalabirire okusinziira ku busobozi Allah bw'atuwadde. Hatta n'atalina ayisa bulungi omuzadde we. Wa qul lahum qawlan karima, mwogere nabo ebigambo ebirungi. Tuleme kubeera nga buli kiseera omuzadde ava mu dduniya muno nga takusiimye. Ekigambo ky'omuzadde ekikulu. Omulundi guli ogwayita kuzimu ku nsonga z'ennannyonnyola eziviiriddeko abaana okuyisa obubi bazadde baabwe, era ezituleetera okuyisa obubi abazadde baffe. Twayogera omuntu okufuna omukyala omukyamu. Buli wofuna omukyala nga mukyamu, sayi'atul khuluq, ng'empisa ze mbi, akuleetera okujeemera bazadde bo. Abamu baba bagobya awaka, nabo ne bagondera abakyala. Abamu olw'enneeyisa y'abakyala embi ne babajja ku bazadde bammwe. Abamu bakozesa eddogo n'akwawukanya ne bazadde bo, n'akolaakola ebintuntu ebikukyayisa bazadde bo. Kyoboolaba Nabbi yayogera mu hadisi ya Abi Musa al-Ash'ari, Sheikh Nasiruddin Albani alayhi rahmatullah hassanahu, yagamba nti hadisi ntuufu. Yagamba nti thalathatun, abantu babika bisatu, la yustajabu Allahu lahum du'aahum, Allah tayanukula dduwa zaabwe ze basaba. Mwaba abantu abasatu omuteeko guno yagamba nti man kana lahu imra'a, omuntu yenna alina omukyala, sayyi'atul khulqi, ng'empisa ze mbi, walam yutallikuha, n'atayawukana naye. Omukyala alina empisa embi, yo yakutuusa ku ddaala erivuma maama wo, n'okutama n'omwenya, n'agoba maama wa waka, n'akugana namupakidde dda azze wano nga talina puroguramu, n'omwebaza n'oga okoze bulungi. Muze yeetaaga kuba mukyala. Omuntu yenna alina omukyala afaanana bw'atyo, omusanga avuma maama wo, yeereega naye, n'osirika. Man kana lahu imra'a, ye muntu alina omukyala sayyi'atul khuluq, ng'empisa z'omukyala oyo mbi, abbisa maama wo. Maama wo kazze wano era essimu yange neebula, bintu ebibula mu nnyumba wano, naye maama wo lwazze, shariya yange sigiraba, essuuka sikyaziraba. Maama wo oyo, maama wo wajja n'asula awaka, okudda mu kyalo asooka mwaza mu nsawo alabe biki byatwala. Kati omuntu alina omukyala muddu eyo n'otamuwa ttalaka, gwe dduwa z'osaba Katonda tazaanukula. Anazaanukula ati ng'olina omukyala katigole eyo ow'empisa embi ezifaanana bwe zityo, n'osigala nga weebikka naye mu ssuuka. Nabbi yagamba nti abantu babika bisatu Allah tayanukula kusaba kwabwe, naye mwabo abasatu ye muntu alina omukyala sayyi'atul khulqi, empisa ze zaalagawala mbi ila alghaya, zaasukka obubi. Maama wajja atya awaka, n'atuuka okuddayo mu kyalo, n'amukebera ensawo, atwala biki, n'amubbisa essimu, n'amukebera ne mu kikondoolo, biki by'otadde muno? Manyi bajjajja temuli bantu, kandabe abamu baba tugobera nga toli nawo. N'amumma kyayi, n'amutuuza kabalaza, n'amugaa linda mutabani wo paka lwanadda. Bino gye tuzungira godda ku ttaano akyali kabalaza, woddira ku nnyo amutuuzizza kabalaza, naga mwana wange omwoyo wedda gunnuma nninda ggwe. Naga bebi tewalabye maama kyewo wedda alinda ggwe, ate yanzaala.
oyo n'osigaza omukyala n'osaba edduwa Katonda n'ayanukula ezo. Omulundi ogwayita twayogera omuntu okubeera n'omukyala ow'empisa embi ezinyoomoola abaki abakadde abakuzaala. Era engeri zemuwulira ze bagera kusanga nnyazaala wange nsanga amalaalo. Mukyala n'aggamba saafumbirwa nnyoko, bw'oba oyagala amaka gatereere jja wano maama wo. Naye n'omugamba maama munaye dda mu kyalo, mukyala takwagala bulungi, beereyo nze nja kujja nkulabirengako eyo. Otuuka otya ku ddaala eryo ery'okukuwunza okuwuttaala okw'ekika ekyo? Mukyala n'akuwussa bw'atyo, essaawa yonna akwabulira afumbirwe n'awaki n'awalala, n'akusiriwaza n'akujja ku maama wo. Maama takyusibwa, maama tebamugula, maama talina sipeeya. Tubulaba n'obusiraamu ate bwawa nnyo enkizo maama ku taata. Naye abakyala baffe babajereegerera ne babakakkanya. Baganda bange toyise bulungi, ensonga gye twasembyayo okutunuulira kathiratu talaaq. Kasita oyitirira okuwasa nga bw'ota, abaana bakuviirako okulaba nga bayisa bubi bazadde baabwe, kubanga buli onoowasanga n'ozaalamu ono n'ota. Abaana abo abamu bagenda ne bannyaabo eyo ne bakula nga tebakumanyi. Oluusi maama waabwe n'abateekamu omutima omubi ogukukyawa, kubanga enjawukana gye twawukanamu mu bufumbo twawukana bubi, tetwawukananga busiraamu. Kubanga obusiraamu butugee tuba twawukanye n'abakyala twawukane nabo mu bulungi, naye ffe twawukana mu bubi. Wakati mu ntalo, wakati mu bisoozi ebiyitirivu nga toyagala namutunulako, naye ng'omulinamu abaana ne weerabira nti abaana babagatta. Kati omukyala agenda n'abaana n'abateekamu emitima emibi, agakiyita mmwe oyo yandabizza ennaku eno. Kyobola nabagamba omulundi ogwayita nti abasajja mu abazadde muyingire mu bulamu bw'abaana bammwe, muleme bulekera bakyala. Okwata ssente n'oziwa omukyala n'atwala ku ssomero, nannyonnyola abaana nti baana bange nze kitammwe, nze nnyammwe, bino byonna nze. Naye ng'oluusi ssente gwozimuwadde ajja kukyayisa abaana bakukube. Yingira mu bulamu bw'omwana asigale ng'amanyi nti taata alina roolo gy'akola eri obulamu bwaffe. Naye tugenda oluusi ne tuwasa bwe tuta, n'obeera n'abaana abasukka emyaka gyo obungi, kubanga buli wowasa ono n'agenda n'olubuto, ono n'agenda n'abalongo, ono n'agenda, ono n'agenda, ono n'agenda, ono n'agenda. Mu baana abo mujja kuvaamu abaana abeegatta bakukola ekintu, kubanga wawasanga n'olekaawo mu bbanga n'otafaayo ku ngunjula yaabwe. Yobola bateriyo kya muwendo nga Allah kuwa musajja n'akuuma abaana be n'ennyaabwe, ekyo kya muwendo. N'ebbanga litumala nga twawukana n'abakyala ab'enjawulo, mwe muliva abaana abagenda okututta. Alijja n'ejjambiya nga azze kusabako bibye, alijja n'ejjambiya ng'ayagala bibye. Ogenda mukola otyo oyo? Kathiratu talaaq, okwawukana yawukana nnyo n'abakyala be tuwasanga bwe tuta. Oluusi tewali nsonga ya simba, wabula oyagala kukyusa, oyagalayo kato, ono olumala omukaddiyo ono n'ota n'omujja ku luguudo, n'agenda n'abaana n'abalabirira nga gwe tofaayo. Ate kati abasajja mwayiga ekyo, kasita mufuna omukyala akuwewula n'akuyambako ku baana, mula nnama n'oga namala. Mukyala n'abanga yakwata school fees n'ateeka mu baana bo, abo be mwagala, kuba temwagala buki buvunaanyizibwa, mwagala kaweweevu. Era oli akanjagala omukyala atali nnyo wakuteekamu. Mukyala wa kika kyoyo atali wakuteekamu.
guli nuteeka mu mukyala. Naye kati abasajja kasita bafuna abateeka kaweweevu, ono n'amuzaalira n'agenda nabo, n'owulira yabeesomesereza ng'awo olannama. Naye abo abaana abakulannamya n'osuulayo ogwa naggamba, bugenda kukeera enkya ku makya osasulwe, bakuyiseemu amaaso. Omwana akubuuze wakola ki? Eyo ekkanzu bagikuwangaane. Naganze njagala gundi yabangaba, kojja wange yabangaba. N'omugaa lwaki? Yankuzizza. Kojja wange yampeeredde. Tolina kye wanyamba. Beerawo bubeezi, kubanga tolina loolo gye wakola. Kati kathiratu talaq, okuwasanga bw'ota. Bw'oba otadde omukyala nga waliwo ensonga shariya gyetunulira, la baasa bidhalika, yawukana naye mu bulungi, musigaze ekintu eki. Kulabirira baki? Bakuze batya. Naye abakyala ne tutuuka okwawukana nabo, ne bagenda n'abaana baffe. Gwe n'otafa nayo kumanya abaana abo bali batya, basoma batya, bali ku ki? Kuba omukyala yagenda nabo n'abaweerera, gwe n'olannama n'ofuna kaweweevu. Eyo nsobi. Abaana bagenda kudda revanse, bakoleko revenge ey'okubalyaza amaanya. Ensonga endala, ensonga eziviirako abaana obukujeemera bazadde baabwe, adamu al-adili baina al-awlaad, okwekubira eri abaana. Ozadde abaana ne weekubira, bano obaagala nnyo ate bano n'obalaga obukyayi, n'obeera nga gwe weekubira sayidi. Abaana bano bootayagala balaba, era baddawo ne babuuza nagala, naye muzeeyi namukola ki? Oluusi abuuza nnyina, naye maama muzeeyi namukola ki taata? Oluusi maama n'amuteekamu ekigambo ekigenda omukwasa ejjambiya akulumbe, akukube. Kaakati okwekubira sayidi, kubanga omuntu buli yeekubira sayidi, omuntu ono alaba. Busiraamu butugamba abaana tubaagale, kyenkanyi, tubeere benkanya. Adilu baina auladikum, mwenkanye wakati w'abaana bammwe. Nze nalabako omuzadde omu yalina ekiraamo, kumanya abazadde abamu beekubira, n'awandiikamu abaana be n'agamba bano be baana bange, n'amala n'aleeta peeni n'asazaawo omusiitaaze n'agamba ne bano bange. Kakati omwana bw'agwa ku kiraamo bwe kiti akukola ki? Bano baana bange, n'asazaawo omusiitaaze n'agamba ne bano bange. Omwana oyo senga alaba ekiraamo akukola ki? Ku baana b'ennaku zino bw'obeera ggwe muzeeyi ogenda mubuuza ki? Muzeeyi nze gw'otaddeko omusiitaaze nakukola ki? Kati abazadde abasinga twekubira ne tuleeta emitima emibi mu baana, ne batukolako attack embi. Oluusi abamu be tuteresa ebiraamu byaffe si bantu. Omulaba kungulu si muntu, omuwadde ekiraamo bwe kiti ekiraga nti bano baana bange, n'osazaawo omusiitaaze n'ogamba ne bano bange, n'ajja bbira ku mwana n'amugaa Sulaiman ojja kunnoonya. N'akunoonya n'amugaa nze mukwano gwa taatawo. Ni taatawo wamukola ki? Nakubuuza ate kiki? Agaa nze nina ekiraamo kya kitamu. Naye mu baana b'essira be we yakuweeredde, n'akimugirayo n'akimulaga. Oyo omwana asituka najjambiya ku b'ennaku zino, asituka akuyisaamu maaso. Kyova olaba abantu bangi bafudde ennyimba ezibase puresya baana. Abamu bajja n'amugamba nti kaakati mpaako ebyange nga tonnaba kufa. Omwana n'ateeka kitaawe ku puresya
n'amubanja ebibye kubanga amaze omulaba si muntu ayagala mukolako buli azaamaanya. Ekirala baganda bange abasiraamu, bwe mutenkanyi wakati w'abaana, abaana bagenda bakolako ataaka nga mumaze n'okufa, babaziikule naye emagombe babajjeko zi DNA. Bwe muzaala bano abaana bano be muyita abaana bammwe ab'ebibi, Katonda nga amugeredde, muyise buki? Muyise mulungi. Naye ojjajjira n'ogaa nti ono si wange, ono syaliya temumuwanga, ate gwe tolina kyomuwadde mu bulamu nga tonnafa. Kati omwana agambe nti ono yanzaala, sirinayo kitange mulala. Oluusi akwatire maama we omuggo amuge enjagalo ndage kitange. Muzaala we mbeegaana ajjeyo omuggo agambe nnyina ndaga kitange. Temuyirangayo baana bagamba bannyaabwe babatwala eri bakitaabwe, n'amugamba otamundaga nkusala. Mukazi wattu n'apapalaawo n'apanga n'agaa yafa, n'amugamba ntwala awali amalaalo ndaga ekika kyange. Kati omwana buli wakakasa nti gwe omuzaala n'omuyisa obubi bw'otyo, mu bulamu talina kyomuwadde, bagenda kujjayo emagombe bagende nti ono ye yali anzaala, agende wa administrator general. Administrator general ebyo tabimanyi, ajja gamba ekigambo eki okukakasa nti mwana wa wano, mufune endagabutonde ekakasa nti muganda wammwe, nga balina kujjayo mayitiyo. Abaana abo mbayise bulungi, bo tebalina zambi, ezambi liryo. Kati al adilu baina al awlaad, abazadde abasinga twekubira ne tutabeera benkanya wakati w'abaana. Abaana ne bafuna obukyayi, omwana n'akubeera bubi, n'otuuka n'omwana okukutula nga pressure zaakutaddeko. Kino kyenjagala, ekyo tukitwale nti kikulu bw'obeera n'abaana Allah bakuwadde, kubanga eno society gye twogeramu ey'abasiraamu, society y'abaana. Muzaala mu bakazi ab'enjawulo, era azaddemu omu gwe twewuunya nga omaze okufa. Naye omusiraamu mu mbeera ze kuzaala wano namuli, ntegeeza mu halaali, saagadde munfune bubi, muyinza okulowooza mbatuma mu halaali. Olina namba 1 ne namba ki ne namba 2 mu halaali. Kati olina okubeera omwenkanya ku baana beene e Makka ne Madiina nga bwe mutera okwogera. Lwaki mukoma ku Makka ne Madiina, mufune ne Jidda. Naye olina ogenda Makka ngenda Madiina, e Jidda ogendayo ddi? Akomoka tegedde. Koyo alina obuki, gendako ne Jidda, ogendeko ne New York bw'oba olina obusobozi. Kati mubeere benkanya wakati w'abaki. Ensonga endala eviirako abaana obutabeera okubeera nga bajeemera abazadde baabwe, kathiratu la'an. Abazadde abasinga bakolima, n'akolimira omwana, mwana gwe oliraba ki? Enseene oligiraba, enseene ejja kukuba obuswanyu. Omwana oyo ebintu ebyo byogera ne bimukwata mu bulamu, n'awangaala mu dduniya muno ng'aliko laana, n'atuuka n'okukuyisaamu amaaso, n'akukuba, n'ajja awaka nga takuyamba, kubanga wayitiriza nnyo kolima eri abaana, ne babulwa baraka, ne beekyanga, ne babeera abaana abayaga. Omugambako bwakusooza kiva ku bigambo byaffe bye tukozesa ku lulimi ng'abazadde. Oliraba n'ensi eno eri kuyigiriza, naawe kasita okuza olizaala abaana, ebikolimo ebyo erusi ne bidda mu baana ne bibakwata, ne bafundikira nga batubonyeza nga tukyali ne ku nsi. Kuyitiriza kukola ki? Kukolima. Omuzadde omulungi
takolimira baana be. Byobakolimira bijja kuddira. Naye muzeeyi kimu bibiri nankolima, muzeeyi kimu bibiri akolimira. Bwakuyita n'olwayo n'akolima, bwakusaba ssente n'otamuwa n'akolima. Bw'obaako naawe amagezi g'omuwabula muzeeyi essaba eryo n'akolima. Muzeeyi lwaki tetuva ku bibbo by'abalongo paka ddi muzeeyi nga tulina ebibbo? Awo n'akolima n'akomba ne ku ttaka. Ebyo bye bakola ebyo bye biddira abaki? Abaana. Okuyitiriza okukolima kireetera abaana okujeemera bazadde baabwe. Obakolimira n'obakolimira Allah n'akizza mu baana ne bakwekubira. Ne baga omwana yakubye kitaawe nga kyava ku ki? Ebigambo byewakozesa, ebigambo by'okozesa ku lulimi. Okukolima si kulungi eri omuzadde eri omwana we. Omwana we omusabira dduwa, Allah akulungamye, Allah akulongooseze, Allah akuwe hidaaya mwana gwe. Naye tokolima, sene ajja kukuba obuswanyu n'omulekaawo mu dduniya n'atambula. Era abamu bagandika ekikolimo kya muzeeyi. Ntegerekisi ensonga endala ereetera abaana okujeemera abazadde baabwe, al ishtiraaku fi shiriki, okwetaba mu bikolwa ebya shiriki, ebyakalenzi. Kalenzi ki? Kalenzi kawala, kalenzi kalogo. Ebikolwa bya shiriki, omuzadde agenda n'ayiikula ebintu bya shiriki ne babimuwa abasawo Abaganda n'abireeta awaka ne byonoona obulamu bw'abaana. Shiriki n'osimbasimba ebijadu, onyweza buganzi. Oluusi omukyala aleeta shiriki anyweza obufumbo n'atamanya nti byakola bigenda ku effectinga abaana, ne biddira mu baana. Abaana ne bayisa bubi bazadde baabwe naye nga kiva ku bintu shiriki gwe beetabamu. Kasita abazadde beetaba mu shiriki, basimbye eddagala waka, bagenda n'abaana kusamira, balina emikolo egy'abalongo gibeera waka, mu nnyumba balina bye basooka okusimbayo nga bagizimba ne bidda mu baana, bibbukira mu baana. Abaana misikiini tebalina musango, naye olw'okuba omuzadde alina bye yakola awo ebya shiriki, abasawo Abaganda bye baamuwa ne bitabuka. Luusi yali ayagala bugagga ne bidda mu baana. Abaana ne batandika okujeemera omuzadde nga tebamulabawo, naye n'atamanya bye yakola. Naga lwaki abaana tebanjagala? Lwaki abaana bange bampisa bubi? Ng'abaana tebakyakuwulira. Oluusi abamu babagambako ku shiriki gwe mulina ne bakuta. Oli eyo mu mayembe go, otudde mu ssabo, kyokka ate wazaala abaana bannaddiini, oyagala mbu bakulambuule mu ssabo. Ne baga nti asigaze n'abalongo be banaamulabirira. Kasita weetaba mu bikolwa ebya shiriki, gwe omuzadde kigenda kukuviirako abaana okujeemera. Va mu shiriki. Kati ebyo tukolakola ebyo ebyokwetaba mu shiriki bireetera abaana okulaba nga obulamu bwabwe tebalina nkolagana nnungi namuki? Na muzadde. Baganda bange, tutereeze tudde eri Allah, tukimanye nti okwesiima kwaffe kubeera wamu n'ezzadde lyaffe nga ffenna tuli ku busiraamu obuki? Obutuufu. Muzeeyi asamira abaana olumugambako, muzeeyi alina essabo, akubira n'abaana n'abaga nti njagala emitwalo 5 buli mwana, twagala kuzimba kiggwa waka. Mwana amugamba, muzeeyi twatandika ddi okukola ebyo? Muzeeyi naawe tubaleemu amagezi. Muzeeyi ne yeekandagga
naga gwe nkuzaalukuse. Naye ng'omwana kyamugamba gemaki ebya shirika abimulabula. Naye olw'okuba muzeeyi abyagala, muntu w'amayembe, tava ku basawo baganda, ayita abaana bazimbe essabo. Abamu ne bamugamba nti no. Era waliwo abaana baali Masaka eyo, muzeeyi waabwe yabayita n'abagamba nti muleete ssente tuzimbe essabo wano awaka, mbonyebonye ebbanga ddene. Abaana ne bamugamba nti osaaga. Omwana omu n'amugamba nti genda olizimbe ku ttaka lya jjajjaawo. Naye bw'aba nnyaffe akyali wano togenda kuzimbawo ssabo. Yogayoga bakwataganya ekigo. Ndoza mulaba shiriki. Ekyo ekireetera abaana mubazze ku busiraamu, beerera ddala ku busiraamu obutuufu. Naye nga womegga ne mutabani wo kugambako ku ssabo, naga alizimbe ku ttaka lya jjajjaawo. Naye nga maama waffe ali wano, tojja kuzimbawo ssabo. Neweeyambula mumpisaamu amaaso, ono wange nina okukola byenjagala. Abaana bagenda kujeemera. Tuli ffenna basiraamu kasita wezza ku bikolwa ebyaki ebya shiriki, abaana bo bagenda kujeemera ekisembayo mu nsonga eziviirako abaana okujeemera abaki abazadde. Tuli ffenna atakhallus min ad-dunya, abaana okubeera nga baagala edduniya eno, baagala ebyobusika, baagala basike nga bukyali. Balaba olina emmaali ogituulidde, obayisa bubi, olina ettaka, bibanja n'ebibanja, mairozi yiika ne yiika, abaana bo babonyaabonya, tobawa mmere, bonoze emmwanyi, ne bazaanika, n'otunda n'otereka ssente. Nogamba muzeeyi ono afa ddi? Abaana ne baagala bakumize omuki omusu nga bukyakola ki? Aga nti bwafa bwati ne tusikira wano obugagga bwaffe butandikira. Kuba mulimu abazadde abafa, omwana n'agaggawala oluvannyuma lw'okufa kw'omuzadde we. Muzadde atuulidde emmaali, alina poloti ez'enjawulo, alina yiika, aziremedde. Batanaga mugende muboneebone, nange nabonaabona, nange siri ku bya kitange. Toli ku bya kitaawo fayini, naye kitaawo yakuleka bulungi. Twagala oluusi tulerere abaana ku misingi bakitaffe gye baatulererako. Kyolwokuba muzeeyi yakunozanga emmwanyi n'aga zetik ozitwale ku kyuma olyete ssente, kyosuubira nti n'ab'ennaku zino, ow'ennaku zino mwetisse ensawo. Bw'anaakuyamba n'agiteeka ku mutwe, oluvannyuma lw'ogitikkula onoolaba ebiddako. Ebintu bikyuka. Ebintu bikola ki? Bikyuka. Nabadde ndaba akatambi awo nga balaga emirembe egizze giyita, baakaleese ku basomesa. Ngedda bw'okuba omwana aguma n'omukuba omusomesa ogwo omulembe ne gukola ki? Ne guyita. Ne wajja omulembe ogw'obutiitiizi ng'omwana okumukuba embooko agitya, naye lulinga omusomesa galamira 8 nazikukuba nga tetodduse kiki nakukuba 8 n'omwegayirira agaseeka nsonyiwa sikyaddamu yasaluna ngenda gimalako nakkuba 10. Kalina wajja omulembe omulala ng'omwana omukuba okumufuna bwoti omukube omala kuyita mu nduulu bayo 5 nadduka n'omugamba nkubanja 3 akali ne baleeta ab'omulembe 2 guno gwe tulimu omukuba akukuba
omusiikula embooko betekaba nakuba oluyi nakuba omusomesa pani gwe mulembe gwe tuliko gwe mulembe gwe tukola ki gwe tuliko okukuba omwana embooko 5 nakugondera nagwa wansi nozimubabika naga master nsonyiwa oyetaga nakuwa kirabo naye ow'ennaku zino okumukuba 5 n'omuzadde ayinza n'okubuuza wamukubye zaaki gw'omuzaala tetubawa ssente hakutwala ne ku poliisi naye eddanga omusomesa okukuba n'omugamba nti omusomesa yankubye omuzadde ajja naga wamukubye mmeka nti 2 mwongera 2 endala ne bakwongera awo wennyini ng'omusomesa asobola n'okyama awaka nga tewasomye n'akulengera naga ono Hassan Mwinyi lwaki tewasomye n'akyama awaka awo wennyini awaka wammwe nakubirawo 10 n'ezi naye kati musomesa ki akyasobola okuyita ayita ku kyalo n'alaba omwana nga teyasomye n'amubabika 5 gyali takyaliyo kati emirembe gyakyuka kyembage nti n'ebino byogamba olina ebibanja oyagala abaana bo baboneebone nga kitaawe yakubonyaabonya abaana bajja kwagala ebyobusika nga bakyali bage nti ono okufa kwe obulamu bwe bwe butulese mu bwavu alina kukola ki kufa bakusabe ebyobusika oli ejja akusabe ne poloti ng'akutte n'ejjambi amge muzeeyi nsaliraako ewange nga n'omuga agukutte bwati ng'omanye ekiddirira kubanga wobeera n'abaana obamanya n'ogoono munnaddiini kati azze kumbuuzaako noga swaibu kakyamye ansaba ki era ogenda okulaba azze n'ejjambiya naga muzeeyi sisijja kubeera mu bwavu paka bwe nti agenseeganye ayagala omusalireko kati bajja kukutta abo kubanga abamu abazadde kituufu tubeera n'emmaali ng'emmaali omuzadde agirina naye ng'abaana be tebagikola ki tebagiyagaliramu alina ebibanja bw'atunda wawayo namba 2 abaana be babonaabona bakuze bw'atunda bw'alyako n'agula n'ennyama kirezi n'azireeta awaka n'agamba omukyala zinfumbire aga zonna nga bw'ozifumba zireete wano abaana balaba nga bakuleka abo we batyo n'olya nako n'obeera ne kabadayo n'osibawo abo tebakujemera abo abaana balike Allah bw'aba abakuwadde bebeere nga beegazaanya balabe ku maali ku bulamu taata waabwe Allah bw'amutuusizzaamu naye oyagala baboneebone akati bajjaga nti ono yatusibye mbuki mu bwavu alina kutuwa byaffe nga bukyali bakusabe emaali bakusabe ebyapa omwana atuuke n'okuga muzeeyi ekyapa kyawano kiri mannya ki ekyapa kyawano ani akirina tukyagala obabuuzi bannaye emaali eno nagikola nammwe mukyagaza ki bagamba olina okukituwa twagala kukimanya abaana abamu bagenda ne mu banka ne bateekako ekyapa ne bakiteekako ki caveat ekikyo yagawo naatunda muzeeyi tumumanyi ayinza n'okiwa mukyala w'omugole ne tuviiramu awo bo ne badduka mangu mu landisi ne bateekako siiru ya caveat ogenda okuyita ayitayo nti batabani bwe bajja wano kivaamu okubya olukiiko obayise obalaze ng'emmaali bweri eyo nga basirise bakuwuliriza omunaga komaawo ku byoyogera wano waffe n'ennyaffe tojja kutundawo ekyapa tukyagala abaana Allah bw'aba akusukulumizaako ku byenfuna mujjeemu obukopi banyumirwe ku bulamu bwabwe ne taata
naye gwe n'osigala kawunga bw'okagula kilos ensawo ne mukene n'ozireeta kilo 10 tebaga muzeeyi atikkula ki kawunga kammwe niga alina sente abaana mbaleke balye bulungi alinga alina essomero atikkula kawunga mukene bijanjalo nabibateera awo ekyokka kitiisa abaana mu mitima ne bagamba okufuna emirembe ono alina kufa nga bukyakola ki nga bukyali basobole okufuna emirembe. N'olw'ensonga eyo abaana okwagala ebyobusika, okwagala emaali, obutasanyusa baana bo mu bulamu bwe bakulabamu nti taata waabwe abulimu, naye abaana ne bambala empale ez'ebituli gwe bw'okyusa, ne bambala emiziina gwe bw'oleeta bwe bakupimako enkoba. Agona alina kufa mangu. Tufune kuki? Ku ssanyu. Nze nabakubira ekifaananyi ne mbagamba nagaba emaali kuno ku kyalo kwennyini Kyengera. Omusajja yaleka kaashi, hadi kaashi obukadde 360 essente zennyini empapula nga tobaze mataka, tobaze mayumba. Abaana ne batuze ebbali ne batugamba nti okufa kwa muzeeyi kyekisingako, Mungu yamujjuludde bulungi. Ne mbagamba kiki? Nagamba muzeeyi alyose n'afa, bino twali bifunye ddi? Nga balaba bali mu ssanyu bagabana. Nagamba muzeeyi abadde muzibu nnyo, agula akanyama ke najjaawo n'akatemya ne bakamufumbira n'alyako ebifi n'akatereka. Abaana balaba. Lwaki tebeegomba offe? Akati obwo bukopi mu bwejjeemu. Allah bw'aba akuwadde gula ennyama n'abaana bo bakole ki? Oli muli wa mmamba, leeta lusiniya balye naawe, naye bw'ojja n'emmamba yo bw'otuula mu kisenge. Abaana balaba. Lwaki tebeegomba nti ono okufa naffe tulye ku mmamba eno? Akati kyembagambye nti abaana okwagala okweteeka muki mu ssanyu. Obalaba Allah akuwadde obabonyaabonya, Allah akuwadde tofaayo ku byengera Allah byakuwadde, wabula okanya ssente kuzinyiga, naye ne oboona ozinyiga era ogenda zirekera bo. Kati baleke beeyagale, baleme nakwogerako bigaye nti ono afudde kyekisinga obuki obulungi. Muzeeyi afudde atujja kugabana ku ttaka. Naye mulimu abantu nga bakomya dda obukopi. Nojjanjaba omuntu ali mulago ne bamujjanjaba ne banoonya n'eddagala ne bakubira ku b'eŋŋanda, bannaaye ajja tizaaliika agenda kufa, banne yeetaaga eddagala, naye nga ajja tizaaliika wano alina 48 mu kikondoolo wano, amala kufa abamugolola be baziraba. Naye ng'abantu badde banoonya n'eddagala eri mujjanjaba ng'asirise, ng'amanyi nja kuwona nzirye. Bukopi bwa kika kyo obutuusa n'okubusaanyawo obulamu bwo, ng'esente ozirina wano ku kikondoolo. Omukyala bamuvumbulako 9 million ng'azirina emitwetwe, eyali amujjanjaba aziraba amaze kufa. Naye nga wallahi banoonya eddagala eri mujjanjaba, bakubira ab'eŋŋanda zammwe baneemulete ku ssente, baneetujjanjaba essenga, naye nga ssenga 9 million emitwetwe weeziri. Yatunda ebintu bye, emmwanyi ze zonna n'azisiba mu kaveera akeeru n'ateeka emitwetwe. Naye gwe wootuukira ku bukopi obw'ekika ekyo, edduniya oba ogyagalamu ki? Kati ng'obeera ne mutabani wo ng'oyo teyeebaza kufaako, oluzije n'aga alhamdulillah, kantandikira awo n'asaalira akezi n'aga Mungu amusaasire, naye naffe katutandikireko awo. Ebyo bireetera abaana okubajeemera abazadde, n'omulagiranga naye takyawulira. Alaba tofaayo,
Allah akuwadde ebyobugagga, akuwadde ekisente, naye tobafaako. Kakati ate oyagala obalagira okozese ekitiibwa kiri ekyobuzadde, bajja kukuŋoola bagende nti muzeeyi wadde gwe otuzaala naye twakoowa. Baakoowa okola ki? Kale n'olwensonga eyo abazadde abalungi Allah bw'aba abagabiridde ebyengera mubirage eri abaki? Eri abaana bammwe babyeyagaliremu. Twejjemu obukopi eri abaana. Sente omwana wo zaalidde neyeyagala nga okyaliwo, bwe bulamu omwana obugenda omunyumira era agende nti muzeeyi bwe yalingawo nga tulya bulungi, muzeeyi bwe yalingawo nga tubeera naye. Naye muzeeyi okubeerawo kwe tekwawa abaana kifaananyi kiki? Kirungi. N'olwensonga eyo tulongoose eri abaana baleme kuvaako ensonga ezo zibaleetera abaana ne batujeemera. Enneeyisa yaffe eyo gye tweyisa ey'ekikopikopi ntegerekisi, kubanga obukopi bubi nnyo. Kiringa kulekera mukyala $2,000 oba n'omulekera gumu kanaana n'otuuka okudda awaka n'omusaba accountability, n'omuga ennyaanya nga ndabye nnya oziguze mmeka, n'ojjayo ne peeni ogambuulira mmeka, yazibadde za 3 oba 3. Ate obutungulu nga bakusedde buguze mmeka obwo? Tya 2 babutunda 2 ennaku zino, nakyo n'okiwandiika n'ogattamu n'oganga ndaba 9. Balansi mumpe. Obwo bukopi buba bulaze wala. Omukyala tebamusaba balansi, tebamusaba accountability ku ssente z'akameeza. Oba ozimuwadde afiisiza z'oleseza waali badde osuubira ajja ggula engege akuliisizza mukene lya. Ye bw'asazeewo ye nannyini maka mu byokulya kyasalawo kyakola ki? Kyakuliisa. Oyinza n'osala enkoko yo n'akuwako ekifya eki, naye ng'omubuuza enkeera nga naliddeko kimu aba akubalamu amagezi. N'omuga enkoko evaamu ebifi bimeka? Mama Sumaya, enkoko kati erimu ebifi bimeka? Ebyo tebabibuuza. Mujjeemu obukopi, mutuswaza. Mukyala nakukubira essimu ng'akunnyonnyola ku muntu gw'omanyi. Agaseeka omuntu yabaaki ono abala ebifi ebiri mu seppiti. Mujjeemu obukopi. Kuba obukopi tebubatwala mu maaso. Wallahi abakyala babaswaza ku buntuntu. Gw'osabe accountability kojje n'olupapula gyombuuliremu ennyaanya aga nalinnyeko ne booda tibakutwaliddewo mmekaawo tya 3 booda yaawe ye 3 nanze banzijako 1000 2 zange nzaagala ojja kuzimpa. Mubadde ki? Obwo bukopi buba bulaze wala. Ebigambo byange ebyo yosiya gyenjagadde okubalekera mu kiro kino ekyolwaleero. Nsaba Allah tuwe okubitegeera n'okuteeka mu nkola. Atuwe abaana abalungi, atuwe ezzadde eddungi, atuwe abakyala abalungi bannaddiini, atukingiriza abakyala abafuuwa emmindi abeeraguzalaguza mu shiriki, atukingiriza abaami abalogo, atukingiriza abaami abalimu ebikola ebya shiriki. Saba Allah atuwe abasajja ab'obuvunaanyizibwa. Saba Allah atukingiriza abasajja abakopi. Saba Allah atukingiriza abasajja abakodo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna tugatte ne bazadde baffe n'ezzadde lyaffe mu jjana. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.